بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tugenda kutandika etwakoma omungi oguwedde mutwasemba nga tulaba ku bubonero buno obwa tanwin era nga tudde tugenda kweyongera mu maaso n'okusoma ku fatha maddi, kasra maddi ne dhamma maddi. Tulabako ennyukuta essatu eziwangaaza, omwali alif, omwali waawu, omwali ne yaau. Ne tugamba nti ennyukuta ezo ziwangaaza oluvannyuma lw'okubeera nga ate emabega waazo wajjiddeyo ennyukuta. Bwebanga ya alifu nga yegenda okuwangaaza, emabega waayo walina okubayo ennyukuta ng'eriko fatha. Bwebanga ya waawu nga yegenda okuwangaaza, emabega waayo walina okubayo ennyukuta ng'eriko dhamma. Bwebanga yaau nga yegenda okuwangaza, tugamba nti emabega waayo walina okubayo ki? Ennyukuta eriko ki? Kasra gyegenda okuwangaza. Kati buno agambye nti there are three strokes of this kind. Eboniwo sivunwa vertical fatha najikuwa, vertical kasra neno najikuwa, ne inverse dhamma. Akati nakuwa agambye eno agise vertical fatha, vertical kasra ne inverse dhamma. Buno bukola omulimu gwe gumu nga ennyukuta ziri zenjogeddeko kyezikola, ntegeereka, wabula bo tebwetaagisa fatha kasra dhamma okuwangaaza ennyukuta eyo. Kati wano bakuwadde ennyukuta eya ta ne bagisaako alifu, so kiba ta nga kiwangaza ta. Kati naga nti eno ta kyekimu ne ta, nti eno yo teyetagisako okubeera nga ate bamala okukuwa fatha ku ta, ntegereka yo kasitejja eba ekavarinze eno nekavaringa n'eno, so nekisomwa nti ta, newono tukola nti ta, gategedde. Nakuwa ma, nti kyekimu ne ma, nti eno alif ewangaza ki? Ewangaza mim, because mim eina fatha akutwakalaba last time. Naye naga nti kino 1 2 kyekimu nga wakuwa mim nakusizaako standing alif eno gyayise vertical fatha, ntegereka. So kyo kiba ma, netino ma, dha, wa, a, ha, o, na, sta, a, okitegedde, da, a, la, ra, ha, kha, ka, ya, gha, ta, a, tuka nti hamza, sorry, eno si hamza, eno ain, eno a, ntegereka, so siki eno yemu neeno mbadde ndayeebo bindowooza. Akati tugamba bakuwadde mixed exercise, kati nebakuwa nti kino eno alif bagikuwadde wano, baga nti kiba ekitegeezo nasobola kuwangaala before nga tunakola ki? Tuga nti adama, kama nti adama, like that. Adama, amana, amana, maliki, maliki, maaribu, so si maaribu ne eno alif is standing on its own, tewangaza mimu, ntegereka. Tuga nti maaribu, kitabu, samawatin, tegede. Hadha, lebe, hadha, al-ana, okitegedde, lamu eriko sukun, al-ana, qala, so si qala nedda, kama nti qala kuba ku fatha. razaqnahum sadiqina,
sadiqina. Okalabye tukyusemu inshallah, tukyusemu katono. Okay, swint camera ikyali ku muzuri, okay. Ntubanga tuyina ayatuna adhanihim lilkafirina. Lil lamu ikochi skun. Lilkafirina subhanaka kalimatin khaliduna kuwangala khaliduna ya bani qanitatin ghawina liilafi quraishin. Bakosa hamza okuwangaza wano. Naam, bakosa hamza jibawangaza. Bakosa alif, because alif ne hamza bye bimu. Katonda ati I ne wano ne wano li. Okitegede? So don't be confused there. Liilafi quraishin khatayakum abidatin. So tulekao inshallah next time tujja kutandikirawo ate tulabe wala bada kwa fatha zoka, fatha mad zoka wano agenda kuwa kasra mad ne dhoma mad inshallah ate onako orencha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaqallahul azim.